mutya abaagala abalungi abeekuumira ku Senga 5256 mwebale nnyo okwekuumirako mpandirizza ate nate mu vidiyo yaffe eyaleero. Vidiyo yaffe eyaleero njagala kwogera ku okusitiiminga emana. Abantu bangi tetukifaako oba tetukiwa budde. Abakyala nabagamba tufa nnyo ku feesi zaffe, tufa nnyo ku lususu lwaffe ne tutafa ku kintu kya muwendo ng'ekyo. Abakyala tulwala, abakyala tuzaala, abakyala twezina. Buli w'okola ebintu bino manya nti nno emmana yo tesigala kyekimu. Bw'eba nga nabunnya ebadde nga eri bulungi, empombeefu, nga eri tayiti, buli we bakugira ne bakugira tebisigala bye bimu. Okitegeera? Tebisigala bye bimu. So mbadde ngamba ki nti tuyige okwefaako, tuyige okwerabirira ate tuyige okulabirira nabunnya zaffe oba emmana yaffe. Okwesitiiminga kuno kulungi ng'ovudde n'ekyokuba nti kutuyamba okwezza obuggya, kukuyamba okubeera ng'oli fresh wansi eyo, kukuyamba okuba ng'owunya bulungi okuggyamu akaswako akabi, kukuyamba okubeera ng'ofuuka tayiti, kukuyamba ng'ovudde ku bino omuntu alina kye tuyita hormonal imbalances. Munansonyiwa, obadde okimanyi nti okusitiiminga emmana kiyambako ku muntu alina hormonal imbalances. Kasita ogenda mu ddwaliro ne bagamba nti hormones zo tezibalansinga bulungi, n'oyo omuntu ng'olina kye tuyita menstruation cramps, nti buli bw'ogenda mu nsonga olubuto lukuluma, olumwa omutwe, bino byonna bw'oba nga oli muntu akozesa steaming. Sigambye nti beera mu kibadde ate weesitiiminge, nedda mukwano. Ngenda kubuulira obudde obutuufu bwe tulina okwesitiimingiramu. So kikuyambako naawe omuntu ng'olina bloating kwe kuba ng'olubuto lukuzimba naye nga mukka gwe gulimu, naawe osobola okubeera nga otuulako weesitiiminga, kiba kikuyambako. Gwe omuntu atazaala osobola okugezaako okukola kino, tomanyi oba oluusi nseke zaazibikira oba wansi ewaliyo ekikyamu, naye omukka guno ne gukuyambako ebintu bino ne bikola ki? Ne bifuluma. Mumpulira mikwano gyange? So twekwata okwesitiiminga, tweteekamu habiti eno nti buli mwezi at least omulundi gumu, buli lw'ova mu ensonga zaffe ez'ekikyala, balawo ennaku 3-4 weesitiiminge. Kikuyambako ebyo byonna oba bisaayi bibadde bisigaddeyo ne bifuluma ne bita. Okitegeera? Kuba ebbugumu lino likuyingira, lirina engeri gye liddaabirizaayo wansi eyo. So twesitiiminga naki? Ekisookera ddala osobola okwesitiiminga n'amazzi gokka. Bw'oba ng'omanyi nti kati nga abali mu biyumba, okimanyi nti ndi mu kiyumba, sirina gye ngenda kujja, bino bintu ono byaŋŋamba, bakama bange sikola waliwo abantu abalina relationship ennungi ne bakama be ng'asobola omugamba njagala kino n'akimugulira oba n'amuwa ssente n'agenda n'akireeta. Naye ate waliwo abantu nga ne bw'aba akutte ssente ze n'aziwa mukama we, mukama we tagenda bireeta, ajja mubuzaabuza mubuzeebuze paka mukazi wattu w'anaabivaako. So kati gwali mu mbeera eyo osobola okukozesa ebiri mu ffumbiro nga cloves. Cloves zino eno ziyamba kubeera ng'ofuuka tayiti n'okubeera nga ogoba akaso akabi mu mana. Kikuyamba okubeera nga owunya bulungi. Cloves zino zirina akaso akalungi, ffenna tukimanyi. So zikuyamba okuba ng'owunya bulungi wansi eyo. So bw'oba balina cloves, osobola okukozesa bu cloves. Otoolako butoozi, totwala bungi, n'ofumba amazzi gaffe bulungi ne gatokota ne geesera, n'ogayiwa mu bbakuli yo nga nnene bulungi, oba mu bbaketi yo oba mu bbaafu, n'otwala ne weesitiiminga. Ngenda bannyonnyola twesitiiminga tutya. Oba osobola okukozesa amazzi agali plain, si mabi. Ffe kye twetaaga bbugumu, lino bbugumu kuyingira. So osobola okukwata amazzi ago n'ogafumba, n'omala ogafumba n'ogayiwa mu bbaafu oba mu bbaketi, kyonna ky'oba osazeewo okukozesa. Bw'oba tolina bbaketi oba tolina bbaafu, at least funayo ekibakuli, funayo ekikebe. Ne bagula ebintuntu bakama abo babaguze biki ne biggwamu, osobola ofuna ekikebe kyo nga kigazi bulungi n'okyoza n'okitereka. N'omanyi ekikebe kyange kino kya kukozesa bintu byange. Okitegeera? Teekamu amazzi gasitameko oba yimirira. Weggyeemu engoye wansi, bwetyo bwe tukola okwesitiiminga. Oggyamu engoye wansi mu bitundu bye wansi okuva mu kiwato.
osobola n'okusalawo okweyambula wenna oba okugyamu jasi kubanga lwaki nkugamba okweyambula wenna ogenda tuuyana era kyandibadde kirungi nti okola bino ebintu ng'omanyi nti olumaliriza ngenda kunaaba kuba oba ogenda kutuuyana okitegeera so bw'omala funa ttawulo yo nga nnene bulungi oba toyina ttawulo oliza okungana ndi mu kiyumba akatawulo nina katini ke bampa osobola ofuna bulangiti yo ekintu kyonna ekisobola okukuuma ebbugumu oba ekireesu nga kigumu bulungi weesibe tuula bulungi weesibe then ng'omanyi nti ntudde then ne weebikkirira bw'oti ne weesiba bulungi ebbugumu eyo lireme kufuluma kugenda bali njagala likuyingire nga liyita wansi okitegeera then ekintu ekya tusobola okukozesa bamuyita rosemary eno osobola okusalawo okumwongeramu abamu bakozesa lavenda abakozesa mogwati bino byonna bika bya herbs oba bya malagala ate okozesa ebikoola kiba beta so abalala bakozesa kye tuyita chamomile osobola okukozesa n'ebyo n'oteekamu n'obeera ng'osobola okuba nga weekola ki n'osobola okuba nga obeerawo mu mbeera eyo so mukwano gwange gwampuliriza nkwegayiridde fiisangawo akadde okole kye tuyita okwesitiiminga tekirina kye kikuggyako tekirina kye kikukosa ate tekitwala bbanga ddene olina okwesitiiminga olina okubala essaawa wakati w'essaawa 2 wakati w'eddakiika 2 ku ddakiika 6 ddakiika 2 ku ddakiika 6 z'essaawa y'essaawa y'eddakiika 2 ku ssaawa kale ndowooza ngenda kukoma wano olunaku olwaleero oba olina ky'otategedde osobola okuyita mu comment section n'obeera ng'ombuuza ate ggwe ng'oli eyo ng'olina ky'oyagala okwongerako ku vidiyo yaffe naawe feel free okukinteera mu comment section ombuuze nja kuba nkiddamu bwe kiba kineetagisa kukola vidiyo nkola vidiyo kiba kineetagisa kuddamu nkuddamu temwerabira banaye mbajjukiza tulina application yaffe eri ku Play Store ng'eyitibwa Senga Face 256 oyitirayo n'ogidownloadinga bw'oba nga toyagala kujja ku YouTube ogendayo n'obeera ng'ofunawo yenna gwe tusharinga wano era ojja musangayo mu app yaffe ate naye obeera nayo mu ssimu oba nga ddala oli diehard wange mwebale kwekuumirako mwenna abasubscribinga abalayikinga abakomentinga abasharinga banaye ensiima omulimu gwe munkolera mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga bwe mutandaba nange sifuna maanyi ga postinga naye bwe mundaba funa amaanyi aga postinga alina ekibuuzo nga kiri private osobola okuyita ku ssimu yange eri +256 855 4 28 6 eyo essimu ya WhatsApp just WhatsApp me tokuba kuba bw'okuba ssente zo zigendagendera bwerere sinze ngikwata kale munzikirize nkome wano mukama abankuumire temujjanga okwo ndowooza byebyo byange alina kibuuzo kyo kiteeke mu comment Yeah.